Namagembe hawo emyaka 17 yatadde nnyina Lamula Mawazi omutuuze w'Ekawala zone 1 ku Bunke ku lwalo okugeba ebitategerekeka nga bw'agamba nti egindi eryogera kyokka nga abayisi bagamba nti akooye okusoma nga kye kimwogeza ebitategerekeka. Agenda kakasa wano okukatubaako okkiriza Hawa ali mu senior yakusatu ku Byali Senior Secondary School bwayise obwedde yeyite Jean yesudde wansinga bwe masitulawo kwotadde okusekerera abayise nga bw'alagira abayise abadde beerulira ku busolosolo bwe yeekola okugenda ku ssomero. Nemugamba ejali kuluma goli mwana muto bwe mba sirina ssente ng'era onsaba ssente genda sirina natambula n'agenda nangamba maama salamu aleikum nemanya nti agenze ku ssomero era nga manya agenze ku ssomero naye kati bwe yatuuse ku ssomero ng'awulira amaaso gamuluma. Hawa lyayise ginditegeeza nti nyina wa Hawa omuto ye yalisindise nga lisaba embuzi n'enkoko enjeru. Hawa abadde mu sharia n'akatambala ku mutwe abadde akyusakyusa ennimi ng'ayogera Oluzungu, Oluganda n'Oluwalabu. Ejjo nabadde njagala mbuzi eyabbulako okuva ewa jjajja wa maama owa Nazaala ne bagigana. Abooluganda ne nnyina wa Hawa basaze okumutwala ewa Sheikh amusabire naye nga yeesuula wansi nga bw'akola katemba wadde obwedde erigayibwa okuba ejjiini lissambagala nga berikola n'obukodyo bwa kungufusa okweyita jetiri ate olugira ne lyeyita bulusiri abayisamba badde tebamufaako nga bagenda ku mirimu gyabwe nga bagamba nti abantu basusizza okweraguza. Musiramu bayi wa magangu salamu alaykum mulengere ne sunnaina alhamdulillah yateme pale bebo betwagala mu nsi ejo lijentirira kuba lijentirira ndaba we tompo manira we doli nange kunyo komando tutla umsuta kujja slowly kujirati Kavuma Habati yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.